Akawungezi k'eggulo ng'enjuba egoloba okudda ewa Kiwalabe gy'eriira ebiwata. Abatuuze b'e Namulanda babuutikiddwa entiisa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ekirombe ky'Eŋŋanjo Ddundu mu ttawuni kkanso y'e Kajjansi kibuutikidde emmotoka ssaako abalombe abagibaddeko. Mu mbeera yeetuukidde tenywa matabangufu nazambalidde ku mugongo nga nsi okutuukayo okulaba ogubadde. G'amazima ekirombe kiziise abantu bangi era bangi kubatuulira bulizi. Naye kye tusaana okumanya kwe kusooka okulaba ekituufu baani. Kitunyoleddwa nnyo abatuuze baffe, waliyo omutuuze waffe nga Kaggwa, Ibumba bafiiriddeyo. Nasanze abatuuze beekozeemu dda omulimu nga bagenda mu maaso n'okusima okulaba bakyayinza okuzuula alimu akalamu wabula olw'obugumu bw'amayinja nga mpaawo magombegozza. Muganda wange afiiridde awo mu mayinja naye kinnumye nnyo. Tetuyambiddwa abantu essaawa zino bali mu kusima okuva ku ssaawa 10 we batukubidde essimu nti muganda waffe yafiiridde mu kirombe. Wano n'abakulembeze ba ttawuni kkanso y'e Kajjansi nga bakulembeddwamu Meeya Kayondo Abdul Bashir basitukiddemu era bw'ati kwe kulagira ebirombe byonna mu ttawuni kkanso eno bisooke biyimirizibwe okufuna enkola ennungamu eneebalambika. Tewali muntu yenna akkirizibwa kudda mu kirombe olw'enjega ekoze eki bagoberere emitendera emituufu kuba abantu baffe bafudde. Ekirombe kino ekyamazima kirina n'abakiwoozaako omusolo ate ng'omusolo gwa gavumenti kyensuubira abateekawo obupande bu road toll, naye abantu abo bali badde bateekawo embeera erungamya abantu abakolera mu bibira bino oba mu birombe bino. We naviiridde mu kifo kino nalese ekimotoka kiweetiiye kitandise omulimu gw'okuyiikuula wabula nga n'essuubi ly'okuzuula omulamu lyabadde ttono ddala. Lugabo olubujjeeko eddiba nzizeeyo okulaba omulimu gw'okuyiikuula n'okunoonya abantu we gutuuse. Eno gye nsanze ne Robert Sennabulya nga ye yasimattuse ku bantu 6 ababadde ku mmotoka ng'ebyabaddewo abinyumya nga lutabaalo. Bandu bannange Gw'abafudde bali mu layini yangalaba baliyo bana okutaana abugumya. Mu Lugabo walubugiddeko eddiba nga kikakasiddwa nti abantu abasukka mu 5 be bamaze okunulwa newankubadde nga badde bamaze okussa ogw'enkomerero wabula nga bwenkomeddewo mu kifo kino nsanze ebimotoka bya poliisi biweeteeyi bikola bwezizingiri okulaba nga bijjayo emmotoka. Mu kiseera kino bw'otunula emabega wange eno yabadde emmotoka ennamba nga mpyattuku wabula nga mu kiseera kino yafuuse bulere era ng'abantu abagibaddemu bonna temuli yasobodde kusimattuka. Abafudde kuliko Kaggwa Ronald, Lubogo Paulo, Nsobuga Abudu nga ye mugoba w'emmotoka, Lugunda ssaako n'ategeerekesa erya Junior. Guno si gwe mulundi ogusoose ebirombe nga bibuutikira abantu mu bitundu by'Entebbe era nga waliwo n'obwetaavu bw'amateeka agafuga ebirombe bino kikendeeze ku muwendo gw'abantu abafa mu ngeri eno. Nze Sula Kagugube, wane Entebbe.